nange nzayise okubasanga amanyi eddoboozi omutaka ffe kusasira senior presidential advisor oba mwagala oba temwagala. Nsanyusa nange okuba nti ndi mu NRM bameneyazanyisa ekibuzo kyombuusiza naye kiri nti bannange tebacomplaininga manyi tebamanyi kituufu kiriwo naye nalondeddwa era omukulembeze yannonze nga alaba nsobola ekintu tebasudde nga balaba boogera nti yabasudde yeerabidde abatukatakafunye naye wala nze omukulembeze nandi kumuyimbira ebbanga nakamuyimbira ebisanja bisatu abamu muyinza okuba tembadde mukimanyi naye mbadde nga nkola naye era agenza okunonda nga alaba nti nsobola naye kyenandisaba baganda bange abacomplaining nga bagamba nti babasudde tebabasudde wabula buli omu mbadde nsaba ajja kuba bulungi ate ajja kukola ye byalina okukola nga ye tebabajja ku mirimu gyammwe wabula nange kyebankwasiza buvunanyizibwa bwange njagala okubagamba buno nti omwana kiringa omuzadde okuzaala omwana ebbali namaana mubaleetamu omwana temusula musuule aba muganda wammwe kati nze amatu ba NRM ndi muganda wammwe era munyanirize bwaniriza so temunkuba amakooli oba temunkuba nkooli kubanga manyi njaga tukole ebintu ebigenda okwongera ku mukulembeze w'eggwanga ebigenda okwongera Kampala waggulu kola bukozi so sukkaayana kuba kati kyetuli mu kkaayana kyekitanyuma kyenandibasabye nti essaawa eno lwaki muze yankwasa Kampala nti Kampala abadde azikidde nga ekyoto kyazikidde nga kisaanamu enku katufuga yataddemu enku zikusaasira ne bannanga abalala manyi kigenda kwaka gwe muliro gwe tugendako kati mbasaba temutukuba amakuuli temugamba nti muzeeyi yabasudde buli muntu saba tukwatize wamu tukole tulabe ekigenda ekitwala mukulembeze mu maaso oba ekitwala eggwanga mu maaso wabula si kubanga ayitutandise kulwanagana ng'abantu manyi muzeeyi abagala era buli muntu amwagala lwaki yanooze nagamba nti nsobola okuba kukola naye nti alabye ebintu bingi byenzize nkola ng'omuntu for example nagenda nenga bamabugo ewayasiimu amabugo agenagaba by that time tewali muntu yali asobola kikola kabaani nga bonna batyayo nenze nenga nenyimirayo nze namugenda kulya mu ghetto manyi banja bayinza okugamba nti kusasa teyakulako mu ghetto simanyi biki nze nakulya mu ghetto nvudde mu ghetto manyi ghetto yigiriza etya omuntu ali atya akawunga ali atya ekikomando naye baka manyi buli kimu omuntu ogwe tukyandyetaaze so kyembasuubiza I'm going to work with you tugenda kukola ffenna munteeke mu bwesige kubanga nsobola era bijja kuba bulungi ne bannange banne munyanirize bwaniriza wabulewo enkoli tukole ebitwala mukulembeze mu maaso mishoni yaffe ya 240 si ya 221 nga mumulowooza 240 naye kati mbasaba bannange ba NRM bannange tukolere wamu era nja kukola nammwe saba mukama katonda nkwatizeeko mu byonna ekyafulufiga alina mirimu gye gyagenda okukola nga ye omuntu gye bamutumye mobilizer kakati ate nze ndi advisor byanjawulo era bwe mumulaba eyo bambi muli ku bigambo byabagamba nze ntwalayo obubaka eri omukulembeze mugamba nti munne wano wasikatidde tukole bwe tuti gyatasobola kutuuka ku ground wansi eyo gye natumiddwa bannange naye nze mbagala era nsaba tukole ffenna lwa Katonda n'ensi yange.